abalungi be basinga obungi ababi. Weewaawo abawuliriza ba Impact Radio tusanso balabamwe bali kwekumira ku Impact Radio n'obutakyusa nate kalimi kammwe wamu n'abatwala ku BTV ne Dream TV. Ndi musanyufu leero kubanga nti nate kumpewo mukama mpadde omwaganya n'enkomawo. Amanya nze nakuya Aida mukyala wa mwami Mpalanyi. Ni mukyala mulokole nsabira Prayer and Divine Healing Center Nalya, and I'm a church planter. So buli muntu eyeteekateeka okwesimba mu kalulu ka 2026 atega okutu ate naawe yeeteeseteese okusuula akaluluko tega okutu. Nze na kibuuzo kiri direct wetukikubaganyako n'ebirowoozo naawe wokikubaganyako ebirowoozo. Twebuuza ti mwami mukulu olowooza abaalwana abaali 27 nga bwe batugamba abamu nga bagenda bakongoka ne ku bannaabwe mu 1986 ne bayingira mu bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Myaka waakayitawo 39 bweddu giri wali. Bagenda okweza emyaka 40 mu 2026 nga tugenda kulonda kalulu. Eyo engombo yatwalwana era basigale nga batufugira ku eyo oba oluyimba lukyukemu. Oluyimba lwakyuka dda. Terunnaba ate nga bakyali mu ntebe. Omanyi bwe tuba tuwandiika emizannyo mpulira tuba ne first scene ne second scene ennaku zino mwakyusaamu ne third scene mwakyusaamu. No, ndi ku standard Anti liwe twakuliranga ddaffe nga tumala okuzannya ng'ozannye nga maama weesibye gomesi n'otula n'obuuza taata nga baleeta kakateni nga bakaggalawo. Nze ndi ku ba first scene ng'ewedde ennaku zino temukyaggalawo na kateni. Ebyo gwe obimanyi. Nze ndi ku standard format ey'omuzannyo. Yes. Tegulina okuba n'entandikwa ne middle part ne end. Kati ku preamble, body, conclusion. Yeah, ku end webawa climax. Exactly. Ate after that climax tulinayo ate ekintu ekirala kye tuyinza okwongerayo kye tuyita anti-climax. Kyogamba nti wano wetulaba akazannyo nga kaggweredde n'ogamba nti kale oli yandikoze bw'atyo singa aba akakoze ako yebeera anti-climax. No. Nti nsomese abayo ekibuuzo kyandibadde bwe kiti nti gavumenti eri mu siini kigani esooka eyokubiri eyokusatu oba eri ku anti-climax eri ku stage ki omuzannyo guyinza okugwa ne mwongerako epilogue oba anti-climax. Ese epilogue sorry anti-climax eyo sometimes to okumaking everybody understand okitegedde nti gugweddeyo kyekyaliwo oluvannyuma lw'ekyo naye bwe tuba tukola anti-climax eyo omuzannyo guba guwedde kumpi mukulu naye era twongera okukola ki gavumenti eno eri ku stage ki mbuuza ggwe bw'onyonnyola nti anti-climax ebeerawo okutegeeza ku bantu abatalabye omuzannyo guno mu kusooka ki ekyaliwo. Nedda baba balabye naate ne baagala bamanye ki ekibyalimu okwejjukanya kisinziira njagala kugimanya nga sinnagisalawo eyo anti-climax olumu kubanga w'oyogedde ndaba nga gavumenti anti-climax olumu n'abantu bagisaba busabi kye tuyita nti anko ffe tetunnasaba nemukuba anko nga otasaba jjalibu ne anko tetunnagisaba. Artist omu abuuza abantu n'omuzannyo gwe tukola baguyita batya gumboots naye main character abuuza abantu bamaze omuzannyo guwedde n'ababuuza do you want some more
audience neddamu nti ye we want some more ne balyoka bakola ekintu awo ekyo kye bakolamu bayinza okukola ekibadde mu muzannyo ne bakiddemu oba bayinza okukola ebitabaddeemu owulidde naye ngeri anti-climax kintu kyawedde dda kiri kati omuntu bw'aba gavumenti eriruddawa kyembadde nkubuuza gw'otidde okyogera naye nze nkuga nti gavumenti ya Uganda olwaleero erimu anti-climax omuzannyo gwaggwadda gwaggwadde mukulu ate kati kikyotomanyi tokimanyi nti abantu baagala kukyuka nkyukakyuka abantu enkyukakyuka yo bajagala tebaagala anko n'omuzannyo gwaggwa kati tuli muki mu anko ey'empaka kati anko oyo gwe tugenda okutambulira mu kyogamba anti kakati ekintu kyo kyaggwa naye kati gavumenti erimu anti-climax ntegedde byonna byekola ntegedde akazannyo kaggwa dda akazannyo kaggwa mu 2016 omusajja n'abuuza you want another rap goberedde wali yatubuuza nti oyaga do you want another rap kitegeeza yali amanyi nti eno omuzannyo guwedde kati abawa anti-climax mukulu tugenda kutambulira mu anti-climax mu 2016 mwetuli tukoze tutya kakati mu theatre anti-climax bwetuuka nga mulimu anti-climax wabaawo ekiseera nga temukyasobola kwongerako nga n'obudde buyise abantu bakooye ne theatre yagala kuggalawo time ebakutte ya gavumenti no matter what you do kati neeba erina okukola ki closinga kubanga oba tokyalina kyoyongerako kati neneekola ki kukilozinga abantu ne bakola ki ne bagenda nawe n'ogenda ate ku anti-climax bwe muyongeramu nti anko kati ne bwegwa abantu normally tebakuba nnyo ngalo nga wali omuzannyo ddala webugwera wali bakuweerawo ne standing ovation bayimirira nga balaba kiggwa kati bw'okolamu anti-climax ate tebaddamu kuwa standing ovation kakati awo gavumenti eri ku anti-climax tesuubirayo standing ovation kati neerina okukola ki kubanga omuzannyo gwaggwa dda okubikka okukkira ddala muzannyo ki ye gwaggwa omuzannyo gwaggwa ogumanyi 30 years of banana no guli mu 10 points program ye script ya kyova olaba nka tuddiŋŋana nziriŋŋane anti-climax anko bweyogera bwotyo baitha waliwo ebintu ebijja nga byeraga nga omuntu yenna abiraba kati nga bonna basome kyatandika banna basome ne tudda mu bonna basome kati twatandisa ate bonna basome ate kati balina okwereeterayo kino meaning tuli mu anko obeera okyogera ng'okiraba bonna bagaggawale prosperity for all abazungu balina kye bagamba last kicks of a dying donkey ekintu bwe kiba kigenda okufa kirina okusamba okukikola kikuba sikyakyala tukiyita sikyakyala ne kifa naye kiba n'amaanyi awo nga kifa ngamba kiba tekigitagayina kiba nago wali ku climax kiba kifa kati okusamba kuno bannaabuzinga waliwo okusamba kuno okw'amaanyi naye waliwo ate wali nga kangeze nga kyafa ng'olowooza kyafa naye n'okikonako ogenda okulaba kiri ensolo oba ogitta oba ogisalako omutwe kiikinga kaakati gwe mbuulira walabako tiya gaasi mu 86 samulaba kabira kimama wange yalwawo walabako tiya gaasi mu 9 samulaba kaakati lwaki waali teyaliyo omulundi gwe nasooka amaanyi agajja nga ekintu kigenda okufa n'omuntu waba agenda okufa yesika bw'ati akozesa amaanyi mangi nnyo gavumenti eneevaako ekozesa amaanyi mangi nnyo kwe kuno okukuba abantu kwe tulaba omusirikale abakuba ebyo bigambo byo naye gavumenti eneevaako amaanyi mangi ekintu ekinaafa 2016 amaanyi gakendeere ne bweba enkoko esamba ng'ogisala ekinaafa kikozesa amaanyi togalabanga era tugenda okulaba amaanyi mangi nnyo mu 2026 kubanga waliwo agenda okufa mu bonna abanaakibeeramu mujja kuba amaanyi akola ki waliwo ekinaafa amaanyi geego kakati agaliwo
nze bwe mukulu ndaba nga ebyo bigambo byogera bigenda okwogera mu 2:31 I'm seeing the same story because tubadde twogera lugero lwe lumu ne 2:16 byaliwo ebyo byoyogera ne 2:21 era byaliwo katugenda mu 2:26 era bye bimu. Bano abalwana mu nsiko ekibaleetedde amalala balowooza nti lwe lutalo olusembyeyo okulwanibwa. Ate munnaye era bagamba ensiko zonna baazisala. No, tunali undi naawe emirembe gikyuka kati tugenda mu marine Air Force 1 Air Force 2 ensiko kati social media abantu bali mu nsiko ku social media. So tebajja kudda mu nsiko eri yeruwere nere ya social media impact eriwa kati gomanyi bwe mutera bwe mwabuuzanga nti oyo obote bwe yabuuzanga nti ababale abayekera baani abo bagwira tebamujjako ng'abazanyisa kati gwe nawe buuza social impact eriwa nga tekye kiri ku mulembe abavubuka kye bakola ate gombuuza abavubuka bakole batyo okufuna ssente. Kati gwe tatu gwe bonogamba abavubuka nti ate social media terina impact olwo ogenda kukolerawo obululu bwo tobaako nakyonyoma. No, because ensi ekyuka tekinologi yekyusa ensi. Stone Age teyaggwawo olw'okuba amayinja gaggwawo. No, amayinja gakyaliwo naye tetuli mu Stone Age. Tosobola kukwata jjinja mbu oteeke mu zombo okasuke okubeera ekintu. Okuggyako waliwo abantu abayinza okutuzza mu Stone Age ne tukasuka amayinja. Nga tebali ku mulembe. Mwe temulina bikozesebwa. Ng'endowooza yaabwe enkadde. Nze mukulu ndaba ng'oluyimba tugenda dufaanaganya. No, nze nkubuulira nti abaalwana ekibaleetedde amalala kulowooza nti lwe lutalo Uganda lwe yasemba okuba nalwo naye nedda tukyalina entalo nnyingi ez'okulwana. Mukulu kati bali bagambe nti fe abaalwana mwe mugambe nti fe abagenda olwana bali baalwana. Nze ndabayo feeza ejja endala nga abaana b'abalwanyi ate nabo bazze gwe yowagiringizaako nabo tubateeke mu baalwana nga bazze okukola ki abaana nga be bazze okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Yes, oba bwe tuba appreciating it at least there is a change. Basobola bwe muba abanafu diikani ate lwaki tulina kuba banafu ate nga nabo ba generation yaffe nabo baana olina ekimusinga kati oli ekitaawe yalwana alina ssente amutrainings gwe tolina kyolina kakati olowooza oli lwaki tasimbawo oli. Nina bitabo byokka mpoza nasoma naye nga n'oli yasoma. Si bintu olina kyolina embala yo ki oyagala ki gwani brandi yo ki kubanga brandi ye yinza okuba nga tefa nakwani agenda kufuga addako nga brandi yo tekigikwatako ne mukulu amakulu go nga gavumenti n'agenda okuddako okufuga tegagikwatako. Amakulu agamba tegakwatako gavumenti egenda kuddako oba nedda. Nze nazaalibwa ndi artist tisirina boundaries. Sirina political boundary, sirina geographical boundary, sirina psychological boundary, sirina academic boundary. Nti I can act anything. Nyinza okuzanya medi nga dokita nenzanya ebyowabasawo. Nyinza okuzanya nga anybody. Sirina boundaries. Ate nyinza okugenda China nenzanyirayo. Nyinza okugenda Japan, nyinza okugenda mu America, nyinza okugenda wa. Sirina ki boundaries. Kakati amakulu gange tegalina bwe gakwatira ku muntu agenda kufuga wano mu Uganda. Kitegedde oli mutuufu ankwatirako wa mwagaza ki agenda kunkolera ki kumpa ki okujjako okunsibira mu ggwanga lino nti Uganda tuyita wano mugamba mutwagala unity y'eggwanga ansibire mu boundaries za wano antekeko omusolo antulugunye akole biki. Anti mukulu kati era awo obanga agamba nti gwe toyagala akusibira wano wajjira wonna gwe ng'ofuluma. Si fuluma nsigalawo naye nga tansibiddeyo naye nga akunyize anyiga atya emisolo era gikulya. Okay, egyo emisolo wonna ne bwe nagenda mu Japan njaggiwa right naye gye eri giri accounted for ntegiri accounted for. It doesn't matter.
ne buli wona agenda waliyo omusolo ekikulu omusolo bwe ngukuwa ogubba oba nedda gwe nja gukuwa n'ogubba gw'omanyi nze ngamba enkola eno eyaba ekigambo kibadde kimpiseeko nze ngamba enkola eno eyatwalwana enkola eno ffe twali mu nsiko egenda efa ebyo muzaata omugenzi muzaata yabyogera dda n'abagamba nti abanga abalwana tukooye twakoowa ani yabatuma okulwana mwe mwetuma era ne mujja n'agenda yammwe kaakati yaggwako oba enegwako okitegeera so ekyo ekintu ekyo ekyabatwalwana nze nkugamba bakyesibako bo kubanga balowooza lwe lutalo lwasembayo mu Uganda mukulu batwalwana tubakoze batya kubanga olw'ensonga y'abatwalwana abaana baffe batundiddwa ebweru bagenze ebyakyeyagalire kubeera nga baddu mukole gundi kye tuyita ribato yeriwa alindako negonzesa goyagala okulunda ate go tomanyi kintu solutions go baba bagala okulunda olina okuba na solutions so sina problems nze nakugambye ndi muweereza omwewembeefu azze abalonzi bantikka omugugu ngende n'ogwo ngenda na bwongo bw'abalonzi sigenda na bwange yes oleta ekintu ekisinga ekyo ekyabalwana leeta ribato wano waliwo omuntu bajja wano ne bagamba oba baali baagala kukendeeza bavubuka butanywa mwenge nabiki nanjaga omanyi billboards zino zonna ziraga abantu abalungi nga banywa omwenge very very beautiful people not good but beautiful kati abantu abaana abato ne bagaa nti kyekisinga obulungi waliwo yabuuza nti lwaki tebalaga abatamiivu bennyini abagunywa mu kubonaabona kwabwe ku billboards ezo nga bamaze ne bagenda mu kirabu oba ne balaba gwa agengeire ne bamukuba ne bateeka ku billboard nti nywa ekyokunywa kino si kye bakola nene ngamba nti ribato kati bano abantu abatagala kunywa baana bato kunywa njaga na mwenge nabo bakole billboards ezigaana kiri ezabagangayidde anywedde omwenge kyafaanana bwaba afaanana ye ribato billboards zibeere bbiri ng'eneraga abagunywa balabika bulungi nnyo kati ali abatagala baana bato kunywa mwenge ng'eraga abantu abanywedde omwenge abafu ye ribato kakati gweolina ribato ene ribato linga abalwana bwe babanga bataddewo billboard nti fe abalwana gw'onootekawo billboard ng'egamba kigambo ki okuzza omuliro ribato kibanga kuzza muliro naawe onoza otya omuliro ng'oli agambye nti fe twalwana billboard eri mu Kampala oli ku opposition billboard ye neeyogera nti ki ndiga billboard ye neega nti kiki leeta akagambo naawe the oppressed atoko tekayinza kukola kiri billboard egambe fe abalwana gwe yo girete ng'egamba nti fe tugenda kulwana ate sikwongera mu nyumu bwa kubanga wogamba ffe tugenda kulwana meaning owa chancellor yalwana ffe mwe mwavaayo mwebale nnyo baveterani ffe tugendayo bugenzi mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo mwalwana nnyo mwebale naye ate ffe abatagendangayo twagala naffe okugendayo ko tulabe ekiri mu nsiko ekiri naffe tulwaneko oba oteekayo ffe tulwana mwe mwalwana naye ffe tulwana ekyo nakyo kisoboka olidde kyenkugamba amakulu gali nti billboard yo bali ekigambo kye bakozesa leeta ekikikuba ekyo kye mutalina ku NRM ate nze ndaba nti nuupu emanyi okuyiiya ebintu ebyo mpola mpola buli oli bw'aleeta ekikukuba naawe ng'oleeta naawe ng'ozza omuliro togenda ku defensive simanya kwetaasa simanya biki kukaaba nti ate kiki batukola leeta kati temwagala baana banywe enjaga billboard yammwe eraga nti abaana temwagala banywe enjaga eriwa eraga anywedde enjaga nga ali bubi teriiyo kyokka bafuna ssente bali mu seminars workshops awo abaana baffe banywa enjaga biki batononeseeko tukole tutya kyokka owa bbiya yaalanga ne walagi the best people
nga banywa. Kakati bano bonna kiringanga bwe nabuuza ab'ebisiyaga. Sente waliwo eziweebwa abali b'ebisiyaga. Naye teriyo bawa sente abatalya bisiyaga. Baliwa. Kanisa erwanyisa ebisiyaga. Nti abaana babawa sente okulwanyisa kiki? Kanisa esonde sente mu church okulwanyisa ebisiyaga nga promoting abantu abatalya ki? Bisiyaga. Okitegeera? Lwaki waliwo abawa sente abali b'ebisiyaga? Yes, gye bali. Lwaki tewaliwo abawa sente abatalya? Weebali. Anti be balungi ate be bangi. Kakati awo wali problem. Leeta ekisinga abalwana. Bwe baba beeyambisa ekigambo ffe twalwana. Leeta naawe ekigambo ffe abalwanyi. Ffe abalwana. Bwomanyi mwe bapolitician bweyagala okwesimbawo onooteekawo kigambo ki? Koyinza okugamba ffe abalwana. Ffe si kulwana. Mukulu. Owuliriza nkuwa ekintu. Bali bagamba ffe twalwana. Billboard lyabwe. Gwe gamba nti ki? Ffe si kulwana. Ffe si kulwana. Muliro teguzikiriza muliro. Oleete mazzi. Kuteesa. Kati ekintu ekyo bw'otekikola bw'oti. Bw'oba togenda kulwana gw'ozze mirembe muteese. Ffe si kulwana mirembe. Naye olowooza nti abantu ekyo bakitegeera kati ekyokuteesa mukulu. Sigambye nti ky'oba okozesa ebadde example. Naye olina okuteekawo ekintu kye bategeera gwe ng'agenda okwesimbawo olina okuteekawo kye bategeera. Tuli battle that one. Oba bamanyi okuteesa oba tebamanyi eyo example. Naye nga leeta ekintu. Ffe twalwana gwe leeta, ffe si kulwana. Wow. Owulidde? Ekintu ekyo bwe kitabaawo. Opposition yaffe ekoze nnyo okulemeza abalwanyi mu ntebe. Opposition ebadde teyiiya era ono Kyagulanyi yaleesemu kind of creativity. Ne opposition yani. Anti ze nagamba ekigambo opposition sikikkiririzaamu. Okkiriza ki? Kubanga ekyo kuwakanya. Obuwabuzi. Nze njagala kuvuganya. Okuvuganya. Competition. So I think ba competitor nabo tebakoze kimala. Kulabanga. Mpayo omu atakoze kimala. Nagganya okwogera ebintu ebyo. Anti kati. Bani. Omuntu bw'ataba na sente agamba nti sente zitubuze. Sente zibuze. Naye nga waliyo abaziina. Yes. Gamba nti gwe zikubuze oba zibuze nnamwandu gundi. Naye toyinza gamba nti sente zibuze zo. Ani agamba? Abantu baavu naye nga abantu bali mamotoka gaabwe muzibenzi ziri kukubo. Kati gwe bw'otandika nti abantu simanyi. Eyo biba bibyo. Biba bibyo. Mwogere. Bobi Wine takoze kimala. Ani? Bobi Wine. Okukola ekimala ki? Okujjawo nakyemalira. Muleke Bobi Wine mumuleke mumuveeko. Kale Dr. Kanokiza Besigye teyakola kimala. Bobi Wine. Omanyi omuntu ali mu P1. N'abuuka n'agenda mu senior 6. Lindako. Yes, ebo. Omuntu ng'ali mu P1. P1. Naye nga ticca wamulaba. Amagezi g'alina ga mu piki. P7. Oba P4 kale. Okitegeera? Leka Kyagulanyi amaze emyaka emeka mu politics. Abalwana bamaze emyaka emeka mu politics. Oli yagamba nti yatandika mu Kyagulanyi yakamala emyaka 7 mu politics. Meka? 7, 8. Ani? Kyagulanyi. Yayingira mu by election. Mu 7 yakamalamu emyaka emeka. 10. Nedda. Oli yagamba yatandikira yiri eri mu gyenkaaga ye bakaleyiminga. Ekitegeeza yakabeera mu byobufuzi myaka 7. Yabeerako ne minister. Weebale nnyo myaka 7. Kati gw'ogamba mu Kyagulanyi talina kyakoze okugyawo opposition ku myaka 8. Kati anaana akikola kubanga nange nenzija kati muleka akule. Mukuze. Omwana akule. Yes, mukuze. Gwe wandibadde kati okuza ye. Kitwandibadde ffenna tukola. Kubanga tolowooza nti alina okubanga mu myaka 3-2 gy'amaze. Alina okuba yeetengeredde. Ndi nga amaze okukola kyakoze ng'omuntu amazeewo emyaka 7 akirimu ali wano atuvuga anti era ebigambo bye tebikyuka. Ye buli kaseera abayo n'akakyusa endowooza. Ye buli kaseera abayo n'akakyusa endowooza. Si kakyusa ndowooza kamanipuleta. Kukyusa endowooza kintu kirala.
that is changing the mindset of somebody. Naye wano kumanipulatinga olabe nti nga Abudulu mu katabo ke twasoma nga agamba nti atalaba kooti alina ebibi. Kyekyo. Abudulu yali kabaka nti mukama wange. Nti wange. Ekooti eyo. Kabaka ng'ajambadde oba ekkooti. Oba yakyogera ng'agamba nti bw'oba tolaba muntu, bw'oba togiraba ekkooti oli mwonoonyi. Ne kabaka nakkiriza nti agiraba naye nga teriiwo ekkooti. Aleme kuba mwonoonyi. Abalabi ba Dream TV, BTV amu n'atuuza ku Impact Radio. Mu 2026. Fenna twesibe 2 kubanga mukulu agambye. Setugenda kwesiba 2. 2026 si kwesiba 2. Kwesiba 3. Kubanga kigenda kuba kirala nnyo. The kicks are going to be harder and tougher and killing. Nze nakugamba nti eno si political election. It's a generational election. Wow. Problem eri wakati wa generation zezi. 2. Fe abakulu above 60 oba above 50 above 60 then n'abaki above 50. Kakati tetugenda kulonda mu 2026 nti politician oba kiki, tugenda kulonda generationally wa myaka emeka. No, was a mood the 50 years and below. You're competing with the 50 years and above. So this please, is a matter of generations. Vote wisely. Vote wisely. Kadam, vote wisely. Look for your generation, support your generation. But the 50 years and below are willing to uphold the 50 years and above. Fatuba inako buzibu. Bani. Myaka 5 kudagula. Ba inako buzibu. Nze ndi above 50. Katika le fekati. Ate ba konti obuzibu nze. Akale fete tuba inako buzibu above 50 years, abali below 50. Tuli betefutefu okujja mutwe ku magezi, tuli betefutefu obateekateekera kuwumula okulungi, tuli betefutefu obaagala nga bakadde baffe, muwummule mutwe ku birowoozo. Wano kyewolereza emyaka. Ekyo si bwe kiteekwa okuba. Si mmwe mutuwa. We are fighting for it. They're not going to just give it to us. Tugenda kirwanira. Era tukirwanira. Ffe tulina to hand over. Temugenda handinga over. Emja kumala tubanyigiriza. Empisa ennungi. Ffe tulina to hand over to you. Transition never ngeri smooth. Ngeri peaceful. Yeah. I wish. Ate bweteba kiringa nga mukazi alemeddwa kuzaala mwana naturally ne bamusala. Wow. Bwetebe transition eyo peaceful wajja kubaawo enkindo. Nchindo tujera na wajja kubaawo abasalibwa. Tujja zinansinga zijja wona. Okay, nete kiba kirungi. Zijja wona. Tekiba kirungi kubanga oba ofunye ekintu ekyolubeerera kitali kuva. Era kirungi nnyo ekintu ekirungi kirekawo enkovu. Kale nga ki? Ng'omwana. Alekawo enkovu ki? Uwo omuzaala ne bakusala nga. Ati bakusala tebakusala lwa mirembe. Ati kasitagigaana kati jagaana kati tugenda mu theater. Ekirungi 226 theater. Ekirungi tekireka nkovu. Ekibi kye kireka enkovu. 226 theater. Wagudde ekigo. Nono. 226 theater. Omwana aganye okuvaayo tugenda mu Ebyo bigambo Jeko Bridge. Neze gambo teri kirungi kireta nkovu. Ekibi kye kireta enkovu. Enkyukakyuka egenda kuleeta enkovu theater. 226. Ate ekigambo ekyo nakyo mu kiveeko ekyenkyukakyuka. Twagala nkyuka si nkyukakyuka. Enkyuka egenda kuleeta enkovu theater. Bw'eneeba yakusala. Akaso kasala mu makkati myaka 5 kudda waggulu na myaka 5 kudda wansi awo wali akaso. Ebyo bigambo byo. Nze gambe teri kirungi kireta nkovu. Mukulu tusibule. Tukkiriziganyiriza bwekityo bwe kijja okuba mu 2026 nga waliwo abasiibula ate nga waliwo abayingirawo. Mirembe.